Yes, breaking news. Gano mawulire gakagwawo. Naye ng'ate n'okusesa gasesa. Geewuunyisa, gasesa, jangu mbeere nga ndukuwa. Oyinza okuba tonnagamanya ate nga wano Red Zone TV wetuli okuba nga tugakuwa. Omukulu oyo gw'olaba mu kifaananyi ali wakati wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ne David Lwesi Rubongoya. Kamukulu wano mu kinene oyo amanyiddwa nga Bigirwa Moses, abadde yeeyita General Moses Bigirwa. Omukulu oyo agguddewo ekibiina ky'ebyobufuzi ekipya we twogerera essaawa zino, ali mu press conference. Simanyi ddakiika mmeka ze kikutwalidde kufuna ggulire lino oba ly'olabiddeko akatambi kano, wabula wenkakoledde nga bali wakati mu press conference gy'atuuzizza mu kifo ekimu nga bannamawulire bonna basobodde okubeera nga babeerawo, era kyekifaananyi kino ky'olaba kati. Agguddewo ekibiina bakiyita Eastern Revolutionary Front, ERF, Eastern Revolutionary Front, bw'atyo bw'akituumye, oba kibiina kya byabufuzi oba kisinde, ebisigadde byonna bajja bikuwa ojja bimanya. Osobola okugendako ne ku mukutu gwe n'ofuna press conference nga bw'ebadde, naye nga Bigirwa Moses abadde ow'ekibiina kya NUP, ng'ono jjukira emabegako awo gwagoberera emikutu gino baamuwummuzaakokko ku kifo ekimu kye yali aweerezaamu mu kibiina ekya National Unity Platform. Ono ali omu ku bantu abazze babuusibwabuusibwa, era mu kibiina kya NUP bangi babadde bamusongamu olunwe. Yalya ssente za Anita Amongo, alya ssente za gavumenti, akola ebintu ndowooza nga olaba Oweekitiibwa Mathias Mpuuga bw'abadde akola. Era bannayuganda abakkiririza mu kibiina kya NUP, engeri gye babadde babuusabuusaamu Mpuuga y'engeri y'emu gye babadde babuusabuusaamu Moses Bigirwa. Era wano we tujje ekigambo kya Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yagamba nti just time abantu bajja kweyawula bokka, era kati tutandise okukiraba. General Moses Bigirwa yeekutudde ku kibiina kya NUP, atonzeewo nze nkiyise kibiina oba kisinde ekikye kyatuumye Eastern Revolutionary Front, era ng'alina abakulu babadde nabo nga olaba mu kifaananyi ekyo bakoze press conference olunaku olwaleero mu ddakiika ntono nnyo, kubanga wenjogerera ebigambo bino simanyi obiwulidde kumala bbanga ki, oyinza okuba otutte essaawa nga tonnagagwako, naye nze wengakoledde ku budde buno press conference ekyagenda mu maaso. Omukulu Moses Bigirwa ono ng'abadde yeetaba mu activities z'ekibiina ez'ekyama n'ez'olukale, abadde yeetaba mu zimu ku activities eziri sensitive ez'ekibiina kya NUP. Olowooza omusajja ono teyeerabisizza, oba bannayuganda bagenda mulaba batya? Babadde bamulabira nnyo mu kibiina kya NUP. Yali ku kifo ekya deputy ekya assistant mobilizer mu Eastern Uganda, oba kyoyinza okuyita Deputy Secretary for Eastern Mobilization National Unity Platform. Omukunzi oba abadde ssaabakunzi akwasaganya ensonga za Eastern Uganda. Wabula emabegako awo waaliwo embeera etaali nnyangu, embeera etaali nnungi n'abamu ku bammemba abalala mu kibiina kino ekya NUP, nga bano bo bagamba nti omusajja ono ye mubi, ne babateekako ekikongoolo. Era abakulu mu kibiina kya NUP amawulire mwagawulira, baatuula bukubirire ne bagonjoola ensonga, era abakulu bano bombi ne babayimiriza. Ono yali amyuka ssaabakunzi oba owakkunga eyali akwasaganya ensonga za Eastern Uganda mu bitundu bya Busoga n'ebitundu ebirala ebiriraanyeewo. Ono nga mu bufunze yali amyuka Chairman Nyanzi, nga Chairman Nyanzi ye ssaabakunzi w'eggwanga. Kati ng'ono yabadde deputy we mu Eastern Uganda. Waaliwo omusajja amanyiddwa nga Pastor Andrew Muwanguzi, ono nga yakwasaganya ensonga za patriotism n'okusomesa ideology and patriotism, era abadde emabegako awo yali yatandika enteekateeka ey'okugunjula n'okusomesa bannakibiina abavubuka abato, okubasomesa engeri gye bakwasaganyamu ensonga ez'ebyobufuzi. Wabula bambi musajja atu naye ne bamuyimiriza oluvannyuma lw'okufunamu embeera y'obutakkaanya wakati we amanyiddwa nga Pastor Andrew Muwanguzi, wakati we n'ono amanyiddwa nga Moses Bigirwa. Era Pastor Muwanguzi yavaayo n'ategeeza bannange, ekibiina bwe kiba nga kisazeewo kituwummuze, tujja kuwummula. Musajja atu n'asigala ng'akola emirimu, wabula olwaleero
omu amaze okubanga yejjayo. Kitegeeza bano bannakibiina ekya NUP bangi bavuddeyo nga bagamba omusajja ono mu butuufu alabika ye yali omubi. Pastor Muwanguzi kirabika baali bamulanga bwereere. Omusajja ono Moses Bigirwa amaze ebbanga nga yeetaba mu nkuŋŋaana z'ekibiina kino, amaze ebbanga nga tava ku kitebe ekya NUP ekikadde n'ekipya, nga ne activities ez'olukale n'ezo z'oyinza okuyita eziri sensitive oba ezandibadde ez'ekyama zonna abadde azigendamu. Activities zonna z'abadde ng'akola naye yennyini ng'omuntu ezimu ku zo abadde azikola mu linnya ly'ekibiina ekya National Unity Platform. Abadde agenda ku mikolo egy'enjawulo ng'agenda nga representinga NUP. Abadde agenda mu activities ez'enjawulo ng'abadde representinga NUP. Wabula mu lukiiko lwa bannamawulire wa press conference gy'akoze essaawa eno yennyini gye nkugambye nti ekyagenda mu maaso, ayogedde ebigambo bingi nnyo. Ategeezezza nti tasobola kubeera mu kibiina ng'akulira ekibiina nti nga yeeyagaliza ekifo ky'okubeera party president, nti era ekyo kimulaga nti tebasobola kukyusa buyinza lwa nsonga buli akwata ekibiina kyonna n'afuuka party president ng'anyweza bunyweza ayagala kubeera awo, nga kitegeeza abadde ng'alumba abakulembeze b'ebibiina eby'enjawulo nga ne Robert Kyagulanyi Ssentamu omutwalidde. Ono Moses Bigirwa atandise ekibiina kyenkugambye kyatuumye Eastern Revolutionary Front. Ayongeddeko n'agamba nti kyankizo okubeera mu region nga mulimu ekibiina ky'ebyobufuzi ekisibukayo, nti era mu Eastern Uganda oba mu Busoga tewabaddeewo kibiina kisibukayo. Naawe examples bino nonkootinga kuva mu bigambo byayogedde nti aba Western, ba Westerners, Abanyankole, Abakiga, Abatoola, Abanyolo biki bayina amaanyi mu Uganda lwa nsonga be bafuga eggwanga, lwa nsonga be bayina ekibiina ekifuga eggwanga ekiri mu buyinza, lwa nsonga be bayina president. Moses Bigirwa n'agattako nti mu Northern Uganda side zeeye wava Jimmy Akena nabo bennyini bayina amaanyi somewhere olw'okuba nti bayina ekibiina. Tayogedde bibiina birala, ayinza okuba ayina message gy'abadde agisindika n'amakulu gaayo. Kakati awunzise agamba naffe ab'ebusoga tuguddewo kino era kyaffe ng'abasoga. Mu bigambo bye byensobodde okuba nga nkwotingako, wabula nkugambye press conference wenkoledde eggulire lino ebadde ekyagenda mu maaso. Kati gwe kiri gy'oli okuba nga ogirabye mangu oba si ekyo oyinza okulwawo okukalaba, naye manya wenkakoledde press conference ebadde ekyagenda mu maaso. Ensonga eno genda mu comment section ombuulire. Ensonga eno ogyogerako ki? Moses Bigirwa abamu batandise okugamba nti empuuga w'e Busoga afuuse empuuga w'e Busoga zibadde comments. Naye naawe genda mu comment section wano ku mukutu gwaffe gwa Red Zone TV, teekamu endowooza yo ku kino. Teekamu kiki oyinza okuba nga okyogerako, ate mu ndowooza zammwe omwo mwe tujja okujja ate bye tunaayongerezaako okubeera nga tukwasaganya ensonga eno. Naye nga njagadde nkuwe breaking news otegeere nti Moses Bigirwa aguddewo ekibiina ekipya nga bw'oyinza okuba nga ofunye amawulire gwe munnange agoberera omukutu ogwa Red Zone TV.